18 bukyanga eggwanga lino lifuna bwetwaze okuva mu mikono gy'abamagulumeero ababafuka okumala emyaka bufukuni. Emikolo gino gisitwira abakungu okuva era ku baminisita ababaka ba paalamenti kwotere n'abakungu okuva mu eggwanga lya Butuluki gibumbuddire wali ku Shelton Hotel mu kibuga Kampala mu Uganda. And made it possible for us today to celebrate the 101st anniversary of our independence. Ambassador wa Butuluki mu Uganda Mehmet Fati asinzire ku mikolo gino yayinonoola ebyo gavumenti ye Butuluki byedye ng'ekola mu kaweefube okuyamba n'okukulankulana Uganda nga munono omuli okuzimba enguudo omuli olw'express oluva Idinda okwira e Kampala mu bitundu eby'ebuvanjuba bwa Uganda okuzimba amalwaliro ag'endawulo ebisaawe gezanga ekyehwima n'ebindi Kamala nga bw'alambika. On the economic side as well, we witness stunning developments, especially in the construction area. The Turkish company signed the contract with the Ugandan government in last June for the construction of the stadium. Mehmet era agire mu maiso ye amakulu ga gavumenti ya Butuluki gyakikirira okusigala nga bayambako Abannayuganda nga babita mu kutumbula ebyobulamu ebyobulimi kwotere n'ebyensoma ng'ogundi ku muwatwa ogw'okusobola okuwanirira Uganda esobola okukulankulana. Improve supply chains, make Uganda more competitive in global markets. Therefore, we are more than happy to be part of Uganda's journey towards welfare and prosperity. Minister w'ebyobusuubuzi n'amakolero David Bahati n'abaire okulwa gavumenti ya Uganda eno era yena asoose na kusiima olw'enkolagana eri wagati wa Uganda n'eggwanga lya Butuluki gyakubanga eri butiribiri. In Uganda's key sectors, notably the healthcare and education, has been instrumental. The scholarships extended by the Turkish government to Uganda. Minister Bahati akobanga gavumenti ya Uganda erina essuubi ly'amaanyi mu gavumenti ya Butuluki n'era nga babitamu ambasada waayo no mu Uganda era yanokolayo ebindi ku bye basuubira okutakwesera n'erala mu nsonga ey'enkulankulana. Omukolo guno gwetabye muno w'ekitiibwa Hellen Namutamba Minister w'ebyobulambuzi mu bwakyabazenga bwa Busoga era toyalambika enkolagana ya Busoga n'eggwanga lino erya Butuluki. Developments debakoze Busoga we are part of it. Mwedi tulina amasomero mangi batuzimbire naikonto batuwaire batuwa bursaries batuwa scholarships abaana fully paid up scholarships mu Busoga bagabye obugaali bazimba amasomero tulina nawanyagweyo yona bali bakalizimba recently. Omukwano gwaife nabo relationship yaife ngumwino. Owekitiibwa Namutamba amaliriza nga nokulayo ebindi ku ebyo bye bakasuubira okuganula mu nkolagana yaibwe wagati w'obwakyabazenga bwa Busoga n'ensene ya Butuluki olw'enkolagana ennungamu erigwo. Kulule nali ambassador ku trip ng'amutwaire ku investment tour yaikiriza okuwandikira gavumenti ye bateewo University of Turkey in Busoga ne hospital nene n'okutaawo high school esomesa Olutaki n'Oluzungu. So ebyo ebintu at least twayikirizagana bajja abikola. Ramadan Senyonga, Baba TV, Amakonde.